akole bulungi mukama wangi Kakumiro njagala kudande tunula wali eri mu kamera ovudde wa mvudde Kakumiro Kakumiro district mu kitundu kye bayita Kisiita. Nze enjiri enkozemu omulimo gw'amaanyi. Nze bwe gusoose kulinnya wano bwe ntuuse wali wa booda nangamba wano obadde ogenda nsanyuse nensanyukira ddala nengamba mukama oli mulungi kuba nakisabira dda. Nze kuva 2017 nga nkuwuliza musumba waliwo bwe waweereza enjiri n'ogamba bw'oba olina omuzadde yakubulako weetaaga amafuta g'abazadde babiri, weetaaga omukisa gw'abazadde babiri. Nze taddi wange yabula nga nyina emyaka 3, mama wange ng'ali lubuto, ne tukula nga bagamba daddi wamwe yafa. Ne ngamba mukama omuntu gwe bataazi lindako walina emyaka 3 nga mama waye n'olubuto olw'omwana akuddako ye taata n'abulirawo 93. Ne ngamba mukama bwe natandika okuwuliza enjiriyo nga njigoberera nnyo ne ku rediyo. Ne ngamba mukama omuntu gwe bataaziika lwaki talabika, lwaki yabula? Nabeewaabo bonna bagamba tebamanyi gye yalaga. Naye nebaza mukama musumba mu Gwokusatu guno omwaka nali ndi awo nga nyina byenyumya ne kojja wange. Kojja ne mugamba nze abaana bange benzadde balimu bataata kyekika kyange. Nangamba mwana wange daddi wo bamulabako 2010 e Kampala. Nengamba kojja bwe mba njagala mulaba nkola ntya? Nangamba oyina ssente tumunoonye. Ne mugamba kojja oba kulya looni nja girya naye daddi nyina omulabako. Musumba nenkubirako mami wange. Ne mugamba mami bwe mba njagala kunoonya daddi kikuyisa bubi mami kuba mami yatukuzizza. Mama nangamba ye daddi wo bw'oba osobola munoonye. Musumba nebaza mukama kuba kojja yangamba daddi wo bw'abula e Kampala ojja ogenda ku Bukedde. Nenzira mu kisenge kyange twali mu kisibo 914. Nze teri kyesigobera ekibeera wano Canaan. Noba oyeteka abantu ku mafuta ngamba nze agange mu nsi y'omwoyo musumba ganjiwako mu nsi y'omwoyo nga ndi ku TV. Nengamba mukama saagala genda ku Bukedde mukama anonyeza daddi wange ate nga sitaddemu ssente nnyingi. Mwekyo kisiibo twali mu kisibo nga Lwakusatu. Kojja nangamba waliwo kazini brother waffe avuga eboda wane Kampala. Nangamba tumukubire kuba ole yalaba daddi 2010 yali mukodomi wa kojja. Namukubira namugamba wamulaba mu kitundu ki? Namugamba nze namusanga ng'akola kira ku poliisi na Mugongo. Namulaba nanyumya bye yayogera naye kati kojja nangamba tunonye boda egende kira ebuze daddi wo oba kyali waawo. Kuba amanya bali bamuyita Serugo Wilson fege tumanyi. Naye oli agamba akozesa afande kansala era gemanya gyagenda ng'abuuza ago ne bamumulaga mbuwuli. Kojja nankubira essimu nangamba kubira owa boda akuwe taatawo nze gwe simanyi gwe sirabanga mu maaso gange. Owa boda bwe yamulaba namuwa kojja namugamba waliwo abakunoonya. Namugamba nga sina musango mba ayogera noono owulirize waliwo abakunoonya. Daddi nayogera ne kojja. Kojja namugamba waliwo omwana wo bamuyita Nalongo akunoonya amaze emyaka nga akunoonya. Kati nenkubira wa boda namumpa musumba nakaaba. Daddi nambuuza olina obusungu? Ne mugamba daddi sikabalwa kuba nyina obusungu naye nkabalwa ssanyu. Naye olw'enjiri gye wabulira musumba wagamba oba olina mama nga yawukana ne daddi togenda ku byabazadde. Noonya oyo eyabula ofune amafuta g'oyo eyabula n'omukisa. Bombi babiri balina omukisa. Musumba nkwebaza ne yanza daddi. Weebalire ddala ndi mu maaso ga mukama mwebaza olw'enjiri gye wabuulira mwebaliza ddala kuba nasonyiwa daddi. Obusungu bwe nali muliko bwonna nemusonyiwa ne gamba mukama tunoonyeze daddi waffe tumulabeko. Nebaza mukama daddi wange natute ddala tetunyumya kuva mu Gwokusatu. Bwe mbulaga mwana wange tokyankubira omukwano gufudde. Namugamba daddi ate njagala ani bwe nkukyawa. Ne mugamba daddi ngenda kujja mu Gwokutaano. Nangamba kakasente kenkola nga tebana bakumpa omusaala. Ne mugamba daddi nze sinoonya mu kisaala go
sinoonya sente zokora njagala gwe. Nemubuuza ye wazala abaana abalala. Musumba dadi yali atuzaala nga tuli baana bana mu maama. Babiri ne bafa teyabaziika teyabitegeerako. Ne tusigala nga tuli babiri. Omuwala nzirako nange. Mami wange nebaza Mukama ku lw'omusajja gwe yafuna kuba yatwagala ng'abaana be. Nebaza Mukama nnyo era yo dadi wange yatukuza. Mwagala nnyo era nze omba nyinako enfunya nze ndi mutunzi wange oyo. Olunaku lukulu ntungira mami ne dadi ne mutungira esaati ne mugurako n'empale. Oyo dadi wange yatukuza. Nansabira omukisa kuba naye muzadde wange. Nebaza Mukama nalabye dadi wange ekifaananyi kino nagenzeeyo. Natuta eddaala ne ngamba Mukama akasente kono bampadde nyina ogenda ne ndaba ku dadi. Nansabira omukisa musumba gwe yagamba. Era najja ku Lwokutaano ne mugamba dadi njagala tugende. Mpa obujulizi bwange ku katuuti e Canaan nawe nga woonanga mwana wange emirimu. Nze nkuma ku geeta okira. Kati nze alina okugulira motoka eziyingira. Yagenda mu busirikale n'amala ne bamuwumuza ne bamuteeka awo. Ali mu myaka nga 6 kati. Nebaza Mukama ekirala mu COVID-20. Wamulabye yuno. Yoyo abo baganda bange. Wamuwadde ku kanyama n'alyako. Ntuteeka sukaali k'omwana omuwala yakanyweddeko akagati yakaliddeko. Ndatute byensobodde ng'omwana kuba namugamba dadi nze wo sinoonyayo kibanja. Sinoonya bya bugaga byoyina nga bw'oli bwe nkwagala. Ngamba nedda sooka olinde nfuna akasaara omwezi nga gugwako. Ne mugamba dadi nkwagala nga bw'oli. Nebaza Mukama kuba kati alina abaana 5 be yazaala ne Kampala. Ffe nga twali tuli eyo nga tetumanyi mbu tulina baganda baffe. Nebaza Mukama mama wange amulabirya afuna omukyala. Era naye nasanyuse nnyo nabagambye nze dadi namugambye dadi nze okunoonya njiri ya Pr Bujjingo okukunoonya gwe kuba naye nakunyiigira tetwasoma. Nze nakoma mu ky'omukaaga mama wange n'agamba mwana wange kuba bali we baafa nze yasigala ng'omukulu. Nangamba yali alina obulwadde bwa asima. Gwe olina kulimira banno. Gwe lima ekiseera kijja kutuuka nkutwale mu by'emikono osome ekyalaani. Ne mugamba kale mami ne tulabira abato bange. Nantwala mu by'ekyalaani 28. Nebaza Mukama nabisoma kale nemala nesibigenda mu nnyo ekiri awo n'enfumbiro. Kati omwami n'abinzizaamu ate 2016. Omwami n'agamba genda osome fashion ze ziriwo oddemu otunge. Nebaza Mukama kati nina ka business kange. Era Pentagon nzimbye nnyo nayeeraga emitwalo 25 nenzisasula. Balance nenjiwa sister wange yanjigiriza ekyala nagireeta wano. Nga waliwo okuzimba, waliwo fundraising. Waliwo munyiigira. Nali namunyiigira musumba ngamba musajja ki eyandeka nga nyina emyaka 3. Kati ndi mukazi nange nyina abaana. Nalongo nyina abaana bana balenzi. Nga taddanga mabega tunoonya. Muganda wange bwe yafa omukulu ab'ekika bajja ne baziika. Kuba yafa nga ali mu myaka nga 27. Naye ab'ekika nabo tebafaayo bwe bagendera ddala. Nengamba nze nyina onoonya dadi. Naye dadi yasanyuse omukisa yagunsabidde. Nanteekako emikono nagamba mwana wange okoze ky'omwana kyasaanidde kukola. Nangamba nsonyiwa. Munsonyiwe mama wange nsonyiwa. Ne mugamba muzeeyi sikulinako obuzibu. Ebisigadde nsagala amanye by'emabega katugenda by'omu maaso. Nebaza Mukama mu 2020 mu COVID. Musumba nazaala omwana nga ndi kusaalayo. Nga ndi ku radio ne sinagula TV. Ngo yali overnight enaku z'omwezi 18 2020 nga bagaddewo amakanisa. Ne tusaba musumba n'ogamba mbundaba nga oliyo oli mukazi olubuto lwayitawo naye nga waliwo ekyasiba n'abaana. Saba Mukama asumule n'abaanayo. Ekyo kyagisiba. Musumba nali ku radio nensaba nempanika kateni y'omulyango w'amakati. Omwami wange ali yeebase nensaba nga neetooloola n'ogamba weetoole mu nju emirundi 7 ekyakutuuka kijja kukuvaako. Nensaba musumba omulundi gw'omusanvu ensuwa neyatika nga sirumwa lubuto. Nengamba Mukama nengamba omwami wange ne mugamba Saalongo zuuka tugende ku ddwaliro. Nangamba ate gwoki nasaba kuba neiba wange obwacha nawudamu Nalongo yazadde yagamba naye nange singa mbeera Katonda mba nkokolera kusala ze wasabi. Nasaba ngoza gamba siri na rubuto nene karakasa nga mpitamu
nagenda kola bwenti ensuwa ne yatika netugenda ku ddwaliro nga sawa 11 oyo sister wange Joy ye mukwise wa wano kwatamara banga atatuse wano mwava Kakumiro Sarongo namunona naja namuze Nalongo wasibye otunga nali nchakolera uwe yanjigiriza nanga wasibye otunga twabadela ku kisibo olumwa mwana obosaga namugamba nze mama Angel ndumwa mwana ngenda kuzaala mwana nandaga biri ku TikTok netuseka turi mureba neza genda kuwera sawa 12 nga nsindiko omwana nemwita Jeremiah nengamba mukama nengamba sister wange nzoba ndigenda Canaan ngo mwana ine myaka 2 ono Jeremiah ndi muwero bujulize eri Katonda nebaza mukama nkoredde bikuru nebyamani nebaza mukama musumba nali nchabere wa sister wange oyo eyanjigiriza charani nganda basina bwinza butandika business yange musumba no gamba mboyinza kuboli yawo kaba capital nainga tomanyi mbo mutwe gugokeyo capital oriyawo soroza sente oinako emitwaro 2 ogamba nonya capital ya kakade tandikira nezo kakade kaja kusanga nenyambara amani nendime ebinyebwa nentandika capital yange nentandika otunga nebaza mukama kuba tugabiridi nze natandika kuwuliza 2:17 oyo sister wange Joy nga nyumiza nagamba nze kutandika nasoka negenda Canaan nempa kimu kya 10 nentandika business era nebaza mukama oroyo sister wange Joy kuba yambererako kati kuvoro musumba oraba ekyewunsana nalinga avudde we nga nkorere wange naye kusande ku misingi nzigara business yange ngamaze tegeka buli kimu nengende wa sister wange wakiri mpure ku dobozi lyo juzi wagamba mbu wali wabo abata udde dobozi lyange atasobola kwebaka nze mwendi ngasobola kwebaka era omwami wange nebaza mukama lyali 2:23 nali ndyawo ngenze wafe omwami wange nakuwa surprise nesaka ku TV nga ditadde waawo mu business nengamba Sarongo neyanziza kyonkoredde kuba overnight mbadde ngendere wa sister Joy ezekiro emisingi nga ngendayo nze wafe nsaba morning service wakiri nsabe morning naye eya wano nyina gibeerako zigenda kuwera sawa 4 nze nga nteredde ku TV nga ndi wano Canaan noba ngosaka abantu amafuta nzagange nga wulya musiyo mwengo gantekako gwennyini sifaayo naye mundeetere amafuta ono muteekeko kubanga mutuufu ono yekka twali mulala yeteeka amafuta era nebaza mukama nsanyuse kutuuka wano ndi musavu musumu sirabangako omwaka nga gunonzi ndabiddemu daddi wange nsanyuse musumba nawe nkulabye nsanyuse nebaza mukama eyakuwa second chance erinza amawulire gokuba masasi nze asooka nagawulira sister wange nga tanagawulira nga kyayebase nze nakeera ku Soroti ku macha nga ngenda kuwulira full figure ne munne kati ngenda kuwulira baga musumba amasasi bagamukubya amasasi kati nenkubira sister wange nemugamba ebigudde ku musumba obiwulidde mbu nedda tibagamba bamukubya amasasi ngamba oba nedda ngenda nekubukede mpulira byebiyitamu ku sipaka byebiyitawo nengamba kirabika kituufu nenzijako TV nenzira mu kisenge nengamba nedda mukama bomusumba bamukubya amasasi mu saving muwe second chance tulina ozimba Pentagon oba kati era bwe sawa zinabe wange nabagamba oba wendi oba siriwo sawa 8 bwe ziwera muteke ku Soroti mwino wulira njiri oba wendi basiriwo nti kuba waliwo abayitawo omu n'abawo kyatwala nali ndi mu kusaba nga tumala ekisibo ky'ennaku 42 nga ntumbudde Soroti omusajja nakyama nabuza nawe oli wa Bujjingo nemugamba nti tobadde ogamba kimu nemwenu mumuwulira nti mwe kitiibwa kya mukama nangamba waliwo n'omusajja omulala mugisu wa supermarket naye ateekako n'ekizindaalo abantu ne bawulira Soroti Kakumiro mu tawuni yaffe n'oyo sister Joy nengamba mukama mulungi nebaza mukama nze bingi nnyo byenfunye okuyitira mu njiri ya wano omwami wange yatanakutegeera bulungi nga tanakumatira olumu bwasanga ko emisingi bwagijjako nga kinkola bubi nemuga Sarongo nze kinsanyusa Soroti eyo noba tompadde kirala naye nowerekawo Soroti kinsanyusa nakikwata kati naye naku zino ajja nga Nalongo emisingi tegitandise nga tuteekawo kubiramu omwami engalo nsanyuse onkoledde obulamu bwange mpulira busanyuse omwami w'ebirala abireke namugamba ebirala lekayo
naye nze ondeke emisingi mpulirize, bweba programu zaawe mpulirize, bwekuba kusaba nsabe. Era nze bweba overnight mbeera mu nju yange ngweza gamba tuli abantu nga 10 nentendereza nensinza nensaba ngweza gamba tuli mu nga 10. Gwe gusoose okulinnya wano. Gwe gusoose wano kuva 2017 nga nkuwuliriza. Gwe gusoose kulinnya wano ku ttaka lya Canaan. Naye ngamba sijja kuva wa ddadi nga sirinnye ku ttaka lya Canaan. Wegeserera nange twala omukisa. Dadi wo twongedde omusabira mwongere bondi yeyongere ne baganda baabo. Fukamira nkusabire. Mukama gano tugakuwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gapakiremu amaanyi muwala wona abeera Kakumiro. Olwaleero lwasoose okulinnya ku ttaka lya Canaan. Naye nga bingi by'omukoledde okuyita mu kanisa etaliko bisenge. Gye wasooka otusobozesa okuzimba a church without walls. Salt media. Mukama amafuta gano tugaawudde gonna ge yamiisinga. Amaanyi gaago gapakire mu gano gaatoola leero. Agende walikomerawo ng'ate obujulizi bungi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu twala amafuta gano mu bungi mu linnya lya Yesu, ne Saalongo afuneko, n'abalongo bafuneko, ne maama wo ne sisita wo mu linnya lya Yesu. Otuuke Kakumiro omutwe gukyajjudde amafuta, okwateko bakwate mu ngalo bonna mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Twala omukisa, leeta emikono egyo. Gomanyi ogenda okugakola.